tujja kunoonya olimba lweta gunsinze. Yes. Omukwano gunsinze ebyokugatikanga n'abalala mbitadde. Olimba Eke lwe yakola. Yes. Nga tanafuka Eke ensi gwemanyi. Musinia wano awo ne batandika okumpita Empreza. Empreza kyali kika kya mmotoka nze biseera ebyo. Nali njogera nnyo ku speed nga mmotoka yaki zampaka. Aha, kati awo ngamba yo Empreza adduka ayogera adduka. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Ladies and gentlemen who are watching us all over the world, I normally tell our friends who are not here, we go even beyond borders, truly unlimited, truly international. Wherever internet covers, it's where we cover also. So thank you very much for joining us for this 2 days show. Yenze Mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle straight out of the Vineyard Christian Children's Home. Natemba aniza mu mwaka 2023 mu vibe. Hey, tubaniza mu 2023 mu vibe. Yes, tugenda kubanga tubaweereza as usual on Church News TV Uganda at the YouTube channel, and even this time round here we are with a friend of mine. Yeah, mumanyi bulungi nawe ogenda banga omutegeera. So abingi bye tugenda okubanga tuwayamu wamu naye ku nsonga eno, ensonga ez'enjawulo okitegeera mu fields ez'enjawulo, mu nsonda ez'enjawulo. So gwe sigala busigazi ng'olaba Church News TV Uganda, tugenda kubanga tukukuba obanga tukusosootolera ebyo byobadde obulamu okubanga otegeera. So Mpaji given Brian Kagati tell the story atunyumize. Bannaye mbandizaako mwena mikwano gyaffe abatulaba all over the world. Waliwo bannaffe abatulabira e Riyadh, waliwo abatulabira bayita Copenhagen mu Germany, waliwo baganda baffe abatulabira mu Saudi Arabia, bibuga bingi ebyenjawulo bambi. Bu message mbulaba baganda bange mebale nnyo okubanga mugoberera ensonga eno. Farida ali Dubai, nawe bali kubeera ng'ogoberera. Abannaffe abawangalya mu Massachusetts kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Naffe tubasuubiza nti omwaka guno 2023 tugenda banga tubaweereza mu vibe. Gwe sigala busigazi ng'olaba content gwe tu-uploading wano ku channel Church News TV Uganda. Yenze Mpaji given Brian Kagati, we've already started. Basajja benyinza okugamba betwakula nabo ku kitundu ewaffe. Kagati wakulirawa? Nakulireyo ku kyalo ekyewaffe, weewaawo kyalibanga si kyekyewammwe, okitegedde. Ku lw'entebe okwo omwami ono ebisigadde ajja byogerako, naye kyemmujjukirako he I don't know per now, mukulu bamuwe ekyokunywa. Mukulu bamuwe ekyokunywa yenyweredde ka Pepsi. Baba kalanga ko bwerera ko Pepsi mwesiimye. Omukulu abadde agambye nangongulire abaze ne yekyusa kali tetukabala ke mpambye kono. So I tell the story tunyumize tumaze okubanga tusesetula. Embozi y'olwaliro egenda kukwata omugamba nkakasa gwe anasigala ng'otambula wamu naffe, ogenda kubanga ogiggwa ennyalwe, wabula ffe katugende mu maaso n'okubanga tukuweereza asigala busigazi ng'olaba Church News TV Uganda. Omwami ono agwengenda okuweereza naye okutuusaako essaawa eno, twakula naye ku kitundu ewaka, era nga kyali wange. Tulina gye tuyita tunetwesanga, tuyita tunetwesanga, ate tumanyi twesanga era ne ku ssomero. So kyali wange kapo wange jojuzi anali ndi ku TV emo, nendaba interview nga bagamba ati omwana omuyimbi Whoosy awangudde awaadi biki ninga Whoosy.
ng'ate ndaba ekifaananyi nkimanyi ne ŋŋamba omwana ate amanya yagakyusa ffe nga twali tumumanyinga gesigenda kugamba gajja okugamba so amba akyalira ku TV endala angenda okulangira ndaba story emu omwana wangudde awaadi 2 munnayuganda simanyi ali best in Norway naye akoze bw'ati awangudde awaadi zimanyi yete Dubai ne ŋŋamba mba ndi awo era nga ndaba ebifaananyi birala batimba posta ati agenda performinga simanyi Deira Dubai simanyi Norway Sweden ne ŋŋamba ate ebyo byajja bitya so ayo byonna tugenda bbanga tubyogerako mu interview ey'olwaleero agwe sigala busigazi nga onyumirwa oba ng'olaba tell the story tunyumize ffe tumaze okuba nga tutandika sebo taata muzeeyi nga nsanyusa okukubako ekimunye nange nsanyusa okukusenkana happy new year 2023 webale kujja mwaka omupya nawe webale gutuukamu onyirira dread yeeyo let it be a year of achievements haleluya amen omfaananidde kyali wange gwe tubadde naye wali nga taakatuuka omulabye sinamulabako abadde wa dread mu pajere ya blaaka ya ndabye nze simulabye bamuyita copy bright sebo copy bright is my long term friend yeah he's my long term friend I used to chill with him at a certain studio Superstar Records yeah it's a film industry yeah director Mr 1488 yeah Nico Jaja okay abadde ku pajere badde awo gyosanze wali kidred naye ayinanga ekyo amina kwegambamu ekintu mutambulira mu liigi eyo amina oli atulaba essaawa eno yali taza okutegeera ani ono kagaati gwawayamu naye ku tell the story tunyumize show amanya bampita Serunjogi Andrew kubawonyaawo amanya bampita Serunjogi Andrew naye nakula bampita muzeeyi ndi mutabani w'abatiibwe era nze akatabani kannaaka amannya goyogedde ku kyalo kuliko amannya galinga 3 agakyaka muzeeyi bamuyitanga kamuzeeyi ako kamuzeeyi ke kamukubye kamuzeeyi anti nakula ndi kasajja katono nga ndi kasajja katono kasajja kampi naye nga nkomerera yes omwami ono ogende kulinnya eddala mutabani w'abatiibwe yes n'erinnya eryo lyawulikibwa nnyo ku kyalo awo mutabani w'abatiibwe sipya so kakati sebo mpozi aka industry okozesaani bampita Husi akaana kannaaka Husi kitegeeza street hustler a music hustler Husi Husi atamanyidde spellinga oyizadde mu WHOOSY WHOOSY abamwetaaga omukofolowinga ku social media erinnya lye bwate waliwandiika so muganda wa yes sir obadde mu kubeera Andrew okudda mu Husi amannya gajja gakyukakyuka ebbanga ddene nga nange ngezaako okwezuula ng'oba omuntu omulala yenna nazaalibwa nga nze Serunjogi Andrew we twasambirawo omupiira awo abaana gampita Ronaldo kubanga nali ngukubira ddala Cristiano the real Ronaldo owaddala mu Brazil manyi ko limu lya Ronaldo ffe tumanyira twakula tulaba era ne football gwe twalyanga yabanga linnya lyaki ya Ronaldo then awo mu senior 1 waawo Ronaldo naliko Cristiano si waddala onazze ffe twasamba dda mu senior 1 waawo ne batandika okumpita Empreza kyali kika kya motoka nze biseera ebyo nali njogera nnyo ku speed nga motoka yaki zampaka kati awo nagamba yo Empreza adduka ayogera adduka waliwo yali asinga okuwaana bamuyitanga Nantongo kati ali mu US essaawa eno mutumiddeko Nantongo Joan twogerako Nantongo Joan US fani wange from day one a family number much love and respect to them Nantongo ngagamba oyogeranga sasi era nga bagamba n'abaana be nasomanga nabo nkolagana kijiwa ina wakati wone Nantongo nasoma naye Nantongo kuva mu primary 4 ku St Ngondwe Junior
abantu bo baliwo kwogera abantu bo baliwo kwogera but always the truth kisigala naawe and you're not supposed to prove anyone nti oba kino oba kino oba kino yeah you have to live your lifestyle yeah kaseera kikota ayinza kwerabiramu obutoobo busi biseera bingi muzeeyi wange kubanga my life ebadde journey eri compact with episodes nti buli mwaka buli mwezi buli time buli second ebadde nga chapter mpya yeah so ebiseera bingi esasokola mu bulamu wange osooka kumbuuza ebiseera ebibi oba ebiseera ebirungi kubanga buli kimu mba nkinako memories ye muzeeyi ebiseera byonna kale tuwe akaseera akabi oba akalungi kojjukira mu butoowo akaseera akalungi kenyinza kale kootayinza kwanguyirwa kwerabira akaseera akalungi kesasobola kwerabira mu buto bwange akaseera ako kiseera kikulu bungi nnyo naye kati ndi mukanoonya akaseera kesitayinza kwerabira akaseera ke natula ebibuuzo bya P7 akaseera ako abantu abasinga bali tebamanyi nti nsobola okuyita kubanga nava dda naddanga nnyomebwa naye ebibuuzo ebyadda mu ssomero eddamba ndowooza nalinga omu ku baana ababiri oba abasatu natulya ku Jubilee Academy yeah Jubilee Academy yes yalina primary after ne bakola secondary yeah Bunnamwaya essomero ya Pastor Leslie Kateleti yes yes may his soul rest in peace watulye ku Jubilee kasozi eyo mu bazo gye twatuulira eyo essomero bagamba nga lyali international nawe wali international mfe twatulya obutuulizi kubanga essomero lyaffe tyalina center number so wali wabula emyezi mitono ne batu shiftinga ne tugenda kulya essomero Jubilee Academy yes lyali amaanyi ne kati lyali amaanyi lwakuba ndowooza tebakyasomesa busomesa naye nga era lyamaanyi kubanga teryagwa bugwi bwa closing and for some reasons sinza kumanya nnyo sadda muki followinga tell the story tunyumize yenze mpaji given Brian Kagat the gospel music apostle 2023 abatu betusimbudde omukulu ono ngabe nakugambye nti twakula naye ku kaalo amasomero gonna ge yasomeramu agasinga twabanga kumpi mwegage gamu ne betudda ku kaalo tusinkana kumpi wegumu wewamu twabanga nobo sports bwaffe wabo groups bwaffe bw'abaana abalinga besekula ng'abeeno tuve eno tusekula abeeri kali nga bano twabazza mu b'emitala era ffe twali era tukuba kiri kyaddi otijjukira sina gwe sitajjukira gwemanya abaana bonna be nnakula nabo naye bamba sanze era mbajjukira mbamanyi era tunyumya kakati usi primary tunyumizeeko obutobo osoma otya era osomera wa okuva ku primary kuva primary 1 oba nursery paka P7 okutandikira ddala okusoma kwange natandikira Ntebe kwagali awamu it was a nursery school then when navaayo bazadde bange amaze okushiftinga okuva Entebbe ne badda Lubowa Seguku then ne bantwala ku ssomero bayita Betina basoka kuntwala ku Sidis essomero bayitanga Sidis nga lyawo mu Lubowa nasalawa omulwa ya Sidis bayitanga Sidis ngewa mwami walukaga siyinza kujjukira kubanga nali muto ne bantwala ku Betina gye nasomera okuva mu P1 paka primary 4 nenva ku Betina ne ngenda ku St Ngondwe Junior ne mbeerayo paka P7 then awo ne ntya ku Jubilee Academy ne joininga secondary na genda ku kusome bayita St Mark naziba mu Seguku nasomayo tamu emu ne bantwala mu Kisulo lwaki wasomayo tamu emu wakuba omusomesa sente zaali zibuzeemu okusoma kwange kubadde kujjanga sente zibulamu wezityo ne ntandika okusoma secondary Nakaseke International navaayo mu senior 2 Nakaseke International baana kibo sinkana yonga baserebo olwairo kubanga namikwano gyange Hatima badde sinkana betubadde nabo nga basomera Kagundi Nakaseke International nasoma kusaazi nabali benso okujjukira waliwo gwe bayita Geko
Ggwanga ndoza kati now is based in Sweden. Oh, Ggwanga konkome ali Sweden oba South Africa kweyo ife bibiri. Waliwo omulala bamuyita Madiba Junior muganda wa Ggwanga naye muyimbi. Waliwo omulala bamuyita Hatim kati gwe bayita Kenny bamuyita Kenny naye Hatim kati ayimba ne Donkey something Doki abayimbi akayimba ka Valentine. Yes yeah. So nze nsoma n'abaana abangi abamu tebali mu ggwanga. Yeah. Second Oganda yasomera eyo. Tosomera ku Nakaseke. Bwe nave Nakaseke. Ne nyingire somero bayita Kawombe Memorial. Yeah, Kawombe Memorial nesomera ne tuya senior 4. Wasangayo baana kikubana waliwo ba star basomera wao. Kawombe Memorial nasangayo Richard Kawesa. Yeah, mtani wa Msumba Kawesa the late. Nensinka na bayitirivu AK47 muganda wa Jose Chameleon namusanga era Kawombe. Sinkanye bangi ba TV presenters. Kabalasi saso makona ye. Twakwatagana kwandaganye mu field. Along the process simanyi. Yeah, kubenjukira we nasoma kabana abo kuzana mixed yanga mulo. Osoma kwani kuzana mixed? Yes, nasoma kuzana mixed ngolo mazo kuva Kawombe. Kuzana mixed wali wani? Nasangayo yanga mulo. Gwe nasangayo gwe nso okujjukira mu ebiseera. Abalanduza tebatutumuka tebayitamu. Walone Pastor Smart Kakoza. Pastor Smart Kakoza. Nagendewo namusangawo. Sasoma naye nduza mwaka gwe gumu. Naye nga mumanyi era twasinkana nga mirundi mingi kubanga nalingera nakulanga tumwegomba. Embeera zo ya. Omwegomba embeera. Yes. Esebo walinga musumba kuzana mixed wali eri. Namusinkana yohane ngana musumba Smart. Nakati chali wange tukatiye naye aliyo ali ku Sebuku Worship Center. Sebo omukulu we nasoma Kawombe ne manenze akuzana mixed. Zana mixed nesoma yo tamu emu nenzerayo Kawombe netula senior 4. Senior 5 yange ne senior 6 yange era da Kawombe nasoma ko kone ku standard katono. Ndoza wiki nga 2-3 kwebuzabuza mbera yansi daluli abana. Kubanga eno we bagobanga eno ngogenda ku progressive ngosanga yo bawembule we bakugobanga ku progressive ngoli nyogenda kuzana mixed nge bakukuipinga keyo banno ochegeera ngotula mu banno nga ne management yesomero temanyi ngate wakyemanya nawo we bagiranga nawo bajjange waffe wekiri muzeyi ngalya kirasi baloza newcomer wekiri kumbaze ku kunyawo lunakwatambule tell the story tunyumize betu jatambula bamuyita Whoosy ali wano Whoosy yeah atulabye okusomako tuba tukyali kukyalaawo fact watusooka ofuna ettutumu olifuna otya waliwo wansi eyo bamuyita ewaffe naye kyemmanga eri wali omulenzi gwe bayita diziza mumanyi muganda w'abakirembo mumanyi madras diziza mumanyi kali baŋŋamba badiziza nno kuba kati mwe bali Million Island badiziza baŋŋamba gwe okyali awo kuba biseera byo nali ndi mu mupiira nga tukuba mupiira ku Villa Park mukyali mu mipiira mmwe kali kamuzeeyi nga wena gaidi bakera kamuzeeyi nakula nnyomebwa kamuzeeyi kali mu Million Island naye nga kiri munze kyali kyamaanyi nze kuza nnyomebwa baŋŋamba kamuzeeyi kayingidde Million Island nenkunoonya okubuuza oba ddala wayingidde Million Island mwana gwe nombula kaakati kamuzeeyi aka kayingira Million Island kagiyingira ddi era kati wabula emboozi ya Million Island eyo mpanvu kubanga nze okusookera ddala ndowooza nali ndi mu vaka ya P7 nalina mukwano gwange wakati muganda wange gutwakola naye ku kyalo bamuyita Siyoko bamuyita Daga yegomanga yes Dagala se Kenya yegomanga nnyo okubeera DJ yegomanga nnyo okubeera DJ yafuuka DJ era si mubuuzanga kubanga tuwa okukwatagana naye nga mwali mu kibuga tata bwe yakyapa naye omwami naye era nga tata waffe may he so rest in peace so Daga nga buli tubanga twogera andagaga kubeera nnyo DJ nga ngamba ebyo mupiira byolimu kati temuli amugamba kati muvaako eno goloza tukole ki ko ye tunoonye kamiliyoni ne tunoonyanga kamiliyoni esseguku ewuwe era kamiliyoni yaggulangawo nga gate nga weetuli era n'atuyirako n'agenda
Ebiseera alina akamotoka nga akayimba oba Doroti awo. Ngobe ni lufu nga tukagoma nasisa n'endabirwamu naye tetwakoowa. Ebbanga lijanga litambula ndoza namala emyaka egiwera 2 kwesatu nga Chameleon tumunoonya tatuwa time. Omunoonya okumala emyaka 3. Ne tutaleka n'olunda embalaasi ye. Alina embalaasi gye baali bamuwa ndowooza mu Ethiopia somewhere. Yayitangamu awo ku kyalo nga nga tubeerako ku ttale n'otandika okuwa embalaasi obuddo. Ate abasangireko kubanga twanga tetumanyi specific time gyagolokokeramu. Kati nga tubeerako embalaasi yabeeranga bwe lwageti ye. Yabeeranga aggulwa ku kasaawe. Wabeeranga akasaawe ke bayita akabaasi. Naye kati emabega w'ekikomera akagundi akasiisira embalaasi eyo kati akawungeezi bagitambuzaako eri waggulu ku kisaawe. Simanyi munange superstar tegenzi timanyi oba yalina maje gagikuuma ye wali ojibba ogiriisa eki bali bagamba embalaasi ya bbeeyi nnyo okuliisibwa. Kalinga mubeerawo muliisa embalaasi ya Chameleon. Tubeerawo tuliisa embalaasi ya Chameleon. Tusobola okufuna attention gyali. Embalaasi yes. Kati anti kati Dagga yamperekeranga nze ne nyambuka ye nasigala n'ebbali nga wanindira tujja kukwatagana nga mmaze okola ki okufuna attention y'omusajja. Musajja tiyampa attention ezo n'emyaka. Kino kyenkunyumiza si kya wiiki emu si kya bbiri nakikola ebbanga era nga naddange waka gyabanga miggo kubanga saabunya oluusi bakutumye ku dduuka kati gwe n'ogamba eno etayimu nno gye nnyina nno okukozesa bakutumye ku makya sukaali gwe n'odda ku ssaawa emu ey'akawungeezi naye nga nekyogenza okufuna oba okulaba tomufunye. Awo nga mwami batiibwe takkuba emuziri. Egyo zibabanga mbi. Ekyo kyabanga ku menu nti nina okukubwa. Naye nina okuliisa embalaasi. Otyo? Time neetambula era saamufuna. Kati emyaka wegitambula awo maze okuva mu vaaka tugenze mu senior 1 tugenze mu senior 2 awo nawo nanga mufata naye nga takola ki nga tava gyali naye nga ekifaananyi amanyi eyo yanga musumbuyi ate nga ebiseera era nayisinera kyensobola mugamba kubanga ffe twali tumanyi tuyimba naye nga amaziba twali tukola ki tetuyimba. Bonna abayimbi bonna buli omu aba amanyi kyakola omuzindaalo buli omu aba amanyi muyimbi w'amaanyi. Kati mugamba nti kwatako wano terezaamu wali ate abamu ne banyiiga batereza ne bagenda mu maaso. Era ebimu twanyiganga gwe omusajja tosobola kumwetooloola eryo n'ebbanga nga takugamba wadde nti oba yange oba kino weekiti kubanga tiyamanyanga kiki twagala mugamba. Kati awo nziramu awo omanyi nasomanga dde okusoma kwange okumu kwabanga mu ddo kwabanga mu kisulo awo bwe nagobanga Chameleon nabikoleranga ebyo mu holidays kubanga awo nali mu kisulo ng'ate nyina okugenda enakasiko okusoma kati nga mu holiday wentandika okukola ki kati omufata obulungi wogambira nti nyingidde Royal Island kubanga Royal Island twasooka gyepatiikako ng'ogamba abaana nze ndi wa Royal Island olw'okuba Chameleon obeerayo eri waggulu omanyi wayambadde leero otegedde naye nga ye omusajja nga ye takumanyi na linnya. Siniya yange eyokuna banteeka ku ssomero eryawo ku kyalo bayita Kawombe Memorial essomero eryatandika Miracles AK47 yawe bamuleeta bamuleeta nali okusoma mpulira nkukoye omanye ebintu by'endongo bino binenge gye bibuzaabuza ne bikuchanolinga nova ku system entuufu naye mba ndi waka abaana batandika okuŋŋamba waliwo omuyimbi tomusobola AK47 kati ngibisabe bali bamuyita Amatoni bali bamuyita Amatoni gano ge kugamba ge mazima Amatoni ngali mu senior 5 fe tuli mu senior 4 ebiseera bwe nyina kyali wange ennyo yabanga 5 wange batingera abantu abamu balowooza tuli balongo bamuyita Governor S kati abeesinga kati London abadde nga Sweden kati yasaze sokolege muno yafuluma mudda yafulumye mu myezi ng'ebiri esatu emabega naye mwana wa kaalo anti we are from Mayosita tuva ku mukaaga mayiro mukaaga gye tuva genda maaso sabula kati we twabeeranga ffenna nze nali nnyimba abadde mu Uganda naye myezi nga 2 ku 3 simanyi TV gyabadde akola naye but
muyimbi wa mulungi kati nti career ye inako wetuuse. Okay. Ali Sweden. Kati ali London. Ali London. Yeah. Okay. Before he was in Sweden. Ne kati yazewa London. Okay. Yeah. Kati twaberanga nnyo naye nze nali nnyimba. Ngera mukimanyi nti mpandika ennyimba. Okay. Ochegeera. Era nga yomu kubasinga okugamba nti oyo mubi. Era mu kirasi awo yeka yali asinga okumanya ki kyenkola ki kyensobola okukola obulungi. Kuba ye yali agala kuba musawo nga nze njagala kuba muziki. Okyegedde. However much abazadde bali balaba nti okusoma singa nsoma neyongerayo nja kuba ate mulungi nnyo kubanga nali mbitegeera. Okitegeera. Kati kyali wange oyo tubeere waka engeri gye nali njosayosa angamba nti okimanyi ndi ku ssomero kwazzeko kaganda ka miliyoni. Mugamba olimba. Angamba kwazzeko muganda ka miliyoni. Mpulira emboozi nange sina kakasa. Mugamba tofaayo. Nze nkera nga ngenda ku ssomero. Nga sina mboozi nga sina nswana mutandika nga omanyi obeera owulidde erinnya ka miliyoni nya ddene. Nze gyenve waffe. Navanga wansi mu mayuni eyo ngera bayitawo ku mumpuku. Nga bana agamba agenda mu kevu. Mugenda mu kevu kubanga nze nakula nga waffe nga sente tewali ge mazima. Nga buli kimu kipya. Tulina bira yako wa neighbor okitegeera. Muzeyi wange yagezangako okukola kino n'ekiri nga omanyi naye atuteeke ku life entuufu. Naye nga responsibilities nene kubanga saali mwana omu tetwali babiri. Ate nga omanyi obulamu bwe Kampala. Kasito soka n'ofuna ekyokulya ne woosula ebisigadde biri kusanga. Ate nga twali tusoma kyekirabo kye yasinga tuwe ekyamaanyi. Kubanga buli muzadde ensuubira yandisomesezza omwana we mwana nze ebitabo birinako ebintuusizze waddala. Amazima. Waddala. Yes. Akazungu kakulu. Kiki kyotayinza kwerabira oba kiki kyoyinza okulaga omulabi omulungi nga singa tewagenda mu ssomero tewali kifunye nga kati okirina? Bingi. Kyolina nga wali nga bingi nnyo. Nga nsobola okwennyonnyolako mu luzungu. Okay. Si mu kigambo kimu si mu bigambo bibiri. Nsobola okwogera oluzungu fluent. Ne buziba ne bukya nga njogera. Kitegeeza nsobola okunnyonnyola omuntu omulala yenna kye mbanyaga omugamba kubanga olulimi oluzungu lucommunicatinga mu nsi yonna kumpi buli muntu. Lugegenyezebwa. Okay. So oluzungu lufunyamu ebintu bingi nnyo. Emikwano egiri mu kirasi entuufu. Waliwo abatali mu kirasi. Anti kyetegeeza emikwano egiri upgraded. Yes. Oluzungu lucommunicatinga nnyo. Ate lukulaga ekiddako kubanga education is the key. Osinga okusoma osanga singa tekuliwo singa era tetumanyi kikitambula oba kiddako. Yes. Wow. I'll tell the story to nyumiza tukyalina muganda wange Whoosy Cidy wali ejjako. Whoosy Cidy, Whoosy signature. Oyo yaba yenze. Buli kyono kyakyo agala okumpita. Gwe lyonna lyomanyi nga wali oliwuliddeko. Wali obaddeko Sizi. Sizimizi. Ogenda kwa rebranding pakadi. Anti ejjali myaka mitonga nezuula nga we nkugambye. Bampitako Empreza nga we nkugambye, bampitako Asha Wine. Era bana benasoma nabo abasinga era we bansika nabamanyi Asha Wine, neneyitako Goji Pesti. Awo nanga Goji Pesti nawo. Awo nanga nezuula. Wali na Island waliani Goji Pesti. When nayi na Island nayi Goji Pesti. Then when nayingira nganato nga akuwagira kanchogere nga atulaba mu America. Nato ngwali owagira omwana ono. Babanga. Kena mazo. Amanya gabadde mangi. Gabadde mangi. Kye kyakwetumya Goji Pesti. Goji Goji Pesti. Kyali kigambo nga olaba serunjoji. Okay. Eno gye kisembera gye nasalako. Ninga kati nze Goji. Then Pesti kiwuka. Nti muzee wange omusajja bwe kasanga ngamba omuntu ogwo muli muki. Olimu ekiwuka. Kati nange ningamba ndoza nze Pesti. Nze Pesti. Okitegeera. Yes. Paka atakaseera katuuka ningamba no. Nina kuba Whoosy. Inako copyright abana tebali etume eyo nga ddungi. Amanya go bayituma gye baagala. But always original is original. Kati currently who are you? Bamta Whoosy. Akana kanaka. Abiri wegati. Signature Cidy yone Cidy. Signature yaliranga signature wowulira nti by then I was
Yes. Era oluyimba olulya mwe lulya wakati mulya luyimba lulala mwe kali. Yes. Kubanga yali hiti. Okay. Yalina okusala yali hiti. Okay. Yes. Kakale tunnyonnyodde Whoosy bw'omujjukira ne bwe yali. Naye nange nina Whoosy gwe mbadde nina ebbanga lyonna mu bwongo bwange paka nga bino byonna bimaze okubaawo bye nannyonnyodde nga tusandika. Nina Whoosy gwe nzijukira eyali church boy. Bwe twabeeranga naye nnyo mu chachi Whoosy nga bwe tuba tugenze ku Yesu akwagala Ggwanga Worship Center echachi yali y'amaanyi ku kyali awo gye twakuŋŋaaniranga ennyo nga tuba tugenze ku Yesu akwagala nga Whoosy nga Gaya ayina strokes ezakabye eza dansi nga Whoosy dansa nga Whoosy simanyi recorded song ye naye nga bw'akwata okuzina oluyimba oluli danceable nga Whoosy omugwako anti oyo Whoosy yalagawa anti awo nali era mwana muto. Okay. Primary era nagimalako mu ebyo. Okay. Kapiira na music kuzina so negomanga nyumba ya Jackson. Nakulabanga strokes. Era nga negomanya n'omusajja gwe bayita Raymond Asher. Yeah, Raymond Asher ndowooza obulamu bwange bwasingira awo kubanga namulaba nnyo. Nalaba buli kimu ekya Raymond Asher nga kwe tusiiba kwe tusula. Kitegedde. So natandika okukola byakola. Era sina promotion ndoza ku kyaloko gye nakuba. Gye nalinyangako omulala ajja. Kubanga break dance yali emmere. Ndoza talent awo yatandika okukulira ki? Okusuulibwa munze. Nemanya nti wenzina bibanyumira. Kati so break dance yaliko. Ate abantu batona bamumanyi. Ochegira. Twawanga time buli kye twali tukola. Ate kati we nagenda mu church mwesa kwagala. Nga omanyisha kizabalokole mukuŋŋana abantu bangi abalina different strokes eza dance okitegeera ne tutandika okubeera omwo mu Sunday school nga twagala naffe tuyimbeko kacuuti tubeera omwo Musumba Sise mukyala Musumba Mayanja nze nalina ddalu era teyampangawo kuyimba waawo era uniform ezatukanga eza Sunday ku church nze saazirabangako anti olwo namunyizizza. Wamunyizanga mu ngeri ki era ng'omunyiza oluusi ntuuka leeti omanye bya church bino nalabanga nga oluusi okuyimba mu Sunday school nze nga ndaba ate biri mu kuzina ate byakuyiteeka maloboozi ate wanika ate kola oti ate ofulatinze ne binnemesa. Naye esa kwagala ya mentalinga nnyo musically kubanga twagula twegomba kubbo kwe twasookera okulaba buli kimu. Kubbo bakolanga nga Sunday yalinga end of month bajiranga gospel blaze gala something Musumba Smart atyajivuga namuga said ekintu kino kitukuzizza mukama akuwa omukisa gospel blaze kyatugatta ku bantu bangi bakyagipikana kati twamanya abayimbi bangi n'omulimu ogwo gwa gospel blaze kyatuleetera okwegomba n'okuyaayaana naffe tulabikeko n'okuyizina obuzinyi mu kyakya mu kusakaga yabanga kizibu nnyo n'okuyiga obuyiza ebivuga nga kizibu nga yeggwe gwani kubanga twabanga abaana nga tulinga abaana 15 bonna nga bali nga n'obakugamba bugambi nti gwe namba 2 weewuunya noga kize kitya okitegeera kye ŋŋamba okuperforminga ku end of month nga waliwo gala kubanga baleetanga abayimbi nga ba Martin Seku baleeta abayimbi nga abayimbi bangi aba gospel waliwo ba Pure Souls it was a rap group abantu abo bakyaliyo gye bali mwabangamu Simon nga bakuba rap waliwo gwe bayitanga oba Bigimo mwabangamu ba Julius so nabo bantu bangi mwabangamu producer amita Trophy yeah kati big producer so twakula tubawulira abantu abo bali best wa bavanga Seguku Worship Center we bavanga oluyangambanga msimanyi wa Pastor Laze eri waggulu kwa Banana no bavanga Seguku Worship Center engeri nali omwana omuto sijja kumanya nnyo naye nga nasabanga nabo era nabalabanga era twabeegombanga ko mazima bali abasajja baali bakuba Pure Souls yes waliwo omuvubuka omulala bamuyitanga eyayimba akayimba nti
yanaza n'omusaayi gwe taata ojangu gyali bamuyitanga Habert sinza seddamu mulaba naye yasooka okuba break dance fenna netuwunga n'omulaba bamuyita Martin Sekku maama nnyabo Martin Sekku mumanyi ng'alina omuntu bwabuka ati mu bbanga n'abanga ekinyonyi wenali okunyuza ku Martin Sekku mwana gwe yatusuzanga tutunula twakolanga emirimu ku makya nga bazadde tulina okubalaga ezennaku esatu ezibulayo gundi eri etuuka eshow ku kyaki kubanga twayingiriranga siringi wakati wa 5 n'ebisatu ebyo ebiseera abaana ng'olina okukeera okukola emirimu muzeeyi wakulabe nti ate ko toyenjeera n'okunaaba obudde bukyali osobola okuweebwa ebisatu ogenda olabani nkugambye nga wattabbu siritya kintu kyonna ewali Yesu newaddeeyo gyali oyo omusajja waliwo n'omukyala Betty Namaganda oba ye mama baby Gloria something wenna kunyumiza abo ojja kuva ku mboozi yange kubanga nabo batusuzanga tutunula anti olengera oli ogenda n'omunyumiza nga bwe byali some 15 years ago. In short, we were inspired by church yatu inspiring. Okay. Gospel artists did a lot. Baba inspiration. Nyo. Kubanga twakola tubeegomba. Bye bibuli bye twasuka okugendamu. Yes. Kati ebyo byonna oli mu Sunday school awo weereza break dances ezakabi ofuse popular okukasoza awo sebo wusinga alo yakunsongeramu edda nakama nti akakanda akukazi nabiki waliwo n'obulala bwalinga busatu bwe mwatambulanga. Baana abamusinza kubajjukira engeri gye twali abato naye nga nakula nyina ebirooto ya akaseera ako konna wakolyamu ebintu ebyo wali olowoozezaako ekyokuwaayo obulamu bw'eri Kristo obufunze wali olokoseeko ekyo kibuuzo ky'ombuuzizza kya kitowa era kya kinafu kubanga I'm born again Christian. I grew up in a church. What do you expect? Mani Whoosy, Sabula, you're a Christian born again? Yes, I'm a Christian born again. I'm a Christian born again. Okay. Siswala kwogera linnya lya Katonda oba lya Yesu. Kubanga ndi mwana wa church era ndi mwana wa Katonda era ndi mwana wa Yesu. Wow. Gwe nkulabikiranga wa sitani. Nkubuzeewo. I was created in a God's image. Wow. Yeah. Church yeri munze. Mugwe mwe muli temple ya Katonda. Okay. Tekineetagisa kugenda mu bizimbe. Ebyawandiika otandise obisimula mu Bible. Njagala obyetegereze. Banakuŋŋaananga. Niwe nkuŋŋaana nze n'abaana bange oba ne nkuŋŋaana nze ne family yange oba ne nkuŋŋaana nze naawe Katonda mufu abeerawo. Otegedde? Tewali kyosobola kuŋŋamba nti oyina kusooka kugenda mu bizimbe okulaba Katonda. Katonda ali everywhere. Okay. Wow. Sajja mugezi nnyo yanukula bulungi ebibuuzo. Kati kankubuuze Whoosy. Mu nnyimba empitirivu ennyo z'owakayimba olubuulira obulungi bwa Katonda oyo kita omulokozi oyo zirimu mmeka? Ekitone gwe yakimpa. Mukama yakikuwa ssebo. Kitegeeza era yategeka olugendo lwange nga lulina kutambula we lutyo. Buli kyenjogera, buli kyenfuluma, buli kyengezako okunnyonnyola ku ye ku bulungi bwe kyonna kyange. Wabula okosezza ate ekirooto kyo n'ekitone kyo. Otyo? Okitegedde bro? Tewali kintu kyogenda kukola nga gwa kitandise. Tekiri nti oba olina kuyimba nnyimba ziwaana ye. Katonda tagala mujubisa. Don't pretend. Woba oyagala Katonda akuwe by'oyagala. Sebo Whoosy. Nyina ennyimba zonna. Okay. Tewali muvumirira. Ku bulungi bwe mbwogerako era nga ntudde naawe nga siswala ne kugamba nti Katonda ye wange. Nyina oli baweta forever and ever. Nali njogera ku bulungi bwa Katonda. Forever and ever, forever and ever. Yeah. Forever and ever, I will glorify you, Father. Ochegedde. I remember back in the days when I slept on streets when no one cared. It's a nice vibe, so bro. I was giving a testimony. Wajanjije. Okay. Yes.
Wow. Oye Katonda. That's so wonderful. In the past 3 Era, years. my latest song, bayita My Soul is Not on Sale. Limba lwa Katonda nti omwoyo gwange sirigutunda. Walukola nani? Olimba nalukola nzekka. Weka? Yes. Okay. Olimba nalukola nzekka. Wano mu Uganda? Yes. Producer Cookie Pan. Yeah, yalukola. Okay. Nze naluwandiika. Era nkola naye. Yes. Olimba bayita My Soul Not on Sale. Cookie Pan. Kubanga omwoyo gwange sikola ki? Sigutunda. Ebyobugagga bingi ebitutta abantu. Sente, ensimbi bingi ebitutta abaana ne bibajja ku mulamwa. Natuuka okuwaayo emyoyo gyabwe naye ogwange sigutunda. Okay. So ndi musanyufu ne Katonda antuusizzaako ne wantadde. Sijja kuyanira nnyo bintu byansi. Omanyi okoma okwagala ebintu ebingi oyinza okkakkana nga omazeewo abantu bonna. Ate nga oluusi tukolera tusanyuke n'abantu baffe abo. Mpulira. Okitegeera kye ntegeeza? Akayimba bakayimba mbukwagala ebintu. Wali okawuliddeko? Era sitaani mwayita. So nga tetwajja nabyo ate era nga wano wetulireka wano. So, tell that story tunyumize tukyatambula ne mwana mulenzi Whoosy. Mwebale okuba nga otugobera. For all of you who've just joined us by now, please make it a point to subscribe unto this incredible YouTube channel, Church News TV Uganda. Yes, osobola okubanga omanya ki ekigenda mu maaso mu nsi eno naddala musically. So mawulire gonna ojjaba ogafunaawo. And after subscribing, please don't forget to hit that bell so that you get the notifications about the new videos that we've uploaded. So tell that story to nyumizo tukyatambula nze mpaje given Brian Kagati tukyali ne mwana mulenzi Whoosy Cidy nchamusajja mugezigeze ebibuuzo mulaba bwabyanukula katutambule. Akakati munnange Whoosy. Embeera tugirabe nga bwebadde wonna. Naye njagala okumanya oba oli munnaffe atulaba yali agadde okumanya, how did you get to Europe? Wagenda otya mu Europe? Nga we nkugambye, talent has scored me almost everything I've got in my life. Talent. I've achieved a lot of things through talent. So nze nkwatagana n'abantu bangi. Nze nkwatagana wano wali olunakutuusaako wali. Naye story yange nafuna omukyala yasooka okunjja mu ggwanga Uganda. Omukyala yali muna Kenya. Omukyala wafuna omukyala? Nafuna omukyala. Azin ofuna abantu omuntu. Okay. Ye yali mukyala musumba. Okay. Yasooka okunfulumya Uganda. Nakutwala wa? Yasooka n'amutwala e Kenya. Okay. Kenya eyo nabeerayo emyezi gyali wakati wa 6. N'anfunya connections mu mawanga ag'enjawulo. Olugendo lwange lutweze lutambula. So saakera bukezi kumakya n'ennyingira Europe. Okay. Ensi z'abazungu saakera bukezi ziyingira. Yeah. Nenga wona wadde muziki. Wano wonde mabega ku wano. Obadde wa? Sende kubawa? No. Nsombye kuba Abu Dhabi, Dubai, UK, Norway. So era the trip zensembyeko. Ku nsi zonna waje wasinga okulwa? Nalwa nnyo mu Norway. Mu Norway? Yeah. Norway wali okolamu ki mainly? It was music still. Music? Yeah, my life has been all music. Kali music tubulire ku wali ogenze mu Norway kuba bivulu kuba concert. Was it a tour? Chichi. Nali ngenzera mu bya church. Okay. No manyi conferences z'abalokole. Then ekitima ne kinkwata. Okay. Yes. Oh. Then omanyi otuuke wantu okwatagana n'abantu era bali mu kintu kyokola. So ukyamberera kyangu nti okwa nali nina ka idea ku music. So bwe bulamu. Mbandi awo mpereze ifaananyi oli mu nnyonyi nembuuza busooli ludda waate. Nti ate ngenda okulaba ate eri onkubiro wakatuuka oli n'abazungu oti. Life wetyo. Life wetyo. Wow. Yeah. Bwe twogera ku mawanga gwakatambula gali ameka ag'abazungu? Gawera nno. Okay. Nyinza okubanga gamu nga repeat nze emirundi. Okay. Yeah. Nga? Ngera we nkusomedde ago.
manga mangi daddy wetali ko gamenya nyizo gamalayo ekisoboka kuba gaggwayo ku map map ero songa noganti wano andi ebimu byerabira kubanga wamu mugenda ne mu stopping out for 2 days ochageera kyentegeeza ate ne mugende walala olusofuna na budde bulaba ku kibuga ekifaanana yes kubanga ba ku business business yekutambuza ennyo esinza okutambuza mu nsi eno music music omwenyumiririza kubanga era kyensobola basebo ne banya bano tuli ne Whoosy Cidy mu bufunze mbagambe nti now you a gospel artist nagambyeko nti ate siri gospel artist kikyo nsala ebigambo nze ndi muyimbi katonda gwe yagiftinga n'ekitone okitegedde muzeeyi wange so nkozesa kino ekitone okulaba nga at least I preach the word of God okitegedde at least testimonies okitegedde ebituufu ebiri ku bulungi bwa katonda okitegedde so I use my music to preach love, to preach unity okitegedde muzeeyi, and even to create peace mu mitima gy'abantu. Naye oluyimba luno lwendabye bakutimbamu ennyo mu Europe, nalaba concert gye wali ogenda okukubako. Luyimba nkoze ennyimba nnyingi n'abazungu. Fumita concert eyo yali yaani? Fumita it wasn't a concert. No. Fumita nkiyite batya yali just show, a normal show nga shows endala zonna. Just olwakuba nti nali main artist. Yeah. N'ogitambuza Europe? Wekiri ate omukisa guzze gwe oyina kukola ki? Fumita akayimba kaka ka gospel. Fumita si luyimba lwa gospel. Luyimba lwa mukwano. Bali akugaa nti Fumita akayimba kaka ka gospel, lwaki tokatuwa akakapera? Oluyimba si lwa gospel. Wabya abantu oluyimba lwa mukwano. Ne mu Bible mwennyini omukwano mweguli tokimanyi? Kabere kyawo kya Song of Songs. Kijjudde omukwano. Goza chachi wana Whoosy Cidy cha pandis. Okay, tell the story to nyomeze. Tulina musajja wange yennyini. Ono ye mwesobolera. Whoosy. Yo. Music ono musanzo otya. Challenges chizo sanze mu music. Music yalinga ekintu ekya kyonna. This is our daily life. Okay. Challenges zino okubaawo. Teri muswete mwerere. Okay. Na ate buli kimu kibeera kya kuyiga. Although eno nze gyendi we learn in a hard way. Yeah. Oluusi ate nekikozesa ebinene. Tewali muntu wakabi udde buvi ku museetwe. Yes. Wale wadeka ono wejjusa okubeera omuyimbi? Ate gamba nalwadda nalina kuyimbirako ne mu lubuto lwa maama wange. Ndowooza nyina ebiseera ate bye nayo noona eyo. Kugamba ogenda okuzaalibwa ng'otandikirawo ebyo. Nayo kitegedde. Bwe kyo kyalina okuba. Sina nako nali nejjusizza. Ebibi ensinkanyeemu kubanga ebibi byo bibeera mu buli business. Amakomera, obwavu, okukyayibwa, okugaanibwa, okitegera amalogo. So ebyo nabyo baawo mu bulamu. Wali osibiddwako? Sigo mu sebiri. Nze nsubirwako. Ate bakusiba nti okuba nti olina empisa embi. Ogwasooka baali bakulanga ki? Ogwasooka yaddala nali mu form 2. Mu form 2. Oli mu form 2 ne bakusiba? Nakasika eyo. Ng'okuze. Andi nabuuka essomero ninyingira nga bali bangoba. Nga nze kulaba bakyali bange. Asikali yajjaawo n'agezaako ng'omanyi yandibadde ngamba bulungi okuba nali mbuusa ate nga yali ammanyi. Yagala kundabisa. Okyaba kati mukwagala okundabisa. Nzola musukuma sigenderedde ngera omuntu omulala yenna nga weetaasa nawe odduke. Okyegira neyekoone wabi abali awo kumpi ne bankwata. Poliisi nekola ki? Nejja. Era abazeeyi ne bajja ne banjyayo mu kkomera. Naye bo bagamba nti omwana abadde anywa enjaga akutte enjaga ekyo kyabayuwayo kubanga famire yange ekimanyi ze sinywa njaga era sibikozesangako. Wow. Ate ogwokubiri? Omulundi ogwokubiri nali ngenda Ethiopia nga ntuuse mu Kenya era ne banditaininga. Bakulanga ki? Bagamba mbu nsaliikiriza nga nyingira Kenya n'enjaga. Wekito wekiri kubanga nali sibawadde ssente anti obeera rasta oliwo kutulugunyizibwa. Oliwo kutulugunyizibwa kubanga abantu baliwawo okukkiriza ekituufu kyetuli. No, ndowooza image yaffe eno erowoozesa abantu nti tuli bakozi ba bikolobero oba ffe abatambulirwamu obutujju ate ebiseera Kenya waliwo akava gikuba.
wali oyita mu Kenya ogenda Ethiopia yes baku ne banyweza okay nuza namala ennaku nga 3 sisibwangako kusukka wiiki ziba nnaku 2-3 kali obujulizi wali kubanga era bali baagala majja ate obagambye oli artist osuubira ki bo baagala ssente okay ya ate omulala omulundi omulala ogusandyagadde gwogerako naye waliwo omukyala eyali anjogerako obubi era mulokole mu kyaki emu nyinza obutawa specific kyaki kubanga ekifaananyi ekyo saagala nnyo kitambule nnyo nga bwe kyabeera we natuukayo nalaba okumu approachinga omugamba nti munnange kino wakoseza famire yange kubanga yayogera ku maama wange bubi nayogera ku baganda bange ng'omanyi omuntu nga akuza akulaba mu famire gy'okuliddemu okitegeera ate kati gwe akulaba olinako weesenvudde aba agala alage nti akumanyi nnyo naye ate bwe yali ayogera byabanga biyizisa bussa okitegedde wenasindikayo ababaka abaasooka nti munnange womwogerako kimuyisa bulala yagenda mu maaso kati nange olunaku lwakeera ku makya nengenda mu kyaki okiwulidde kubanga nalaba okumutuuka okumugambira wabweru omusanga mukuba omugambira wabweru jaga ndi muyaaye kubanga era kyekyalinga agamba abantu okitegeera erinnya tolizimba lunaku lumu okitegeedde naye ate okuvaawo mu katikitiki okitegeedde nze nkuze ndi musajja mulwasi enviri zibaddeko emyaka egisukka mu 8 gigenda mu myaka 10 okitegeedde ebigambo ebyo buli wobyogera oluusi obuuza bafaani bange oba abantu abanzikiza amaso okumpa akawogo okitegeedde wobyogerera buli omu takikomyawo n'omulala akyogerako ng'eyabaddewo n'omulala akyogerako ng'akumanya ennyo okwakkananga bwe nagenda mu kyaki nenkwata akazindaalo kubanga eri kyaki yali kumpi era wenkola ki we nabeeranga we nakulira kyaki kweziri mpitirivu muzeeyi tokuba mufumaali we nayimirira nempa obujulizi bwange era baali beewuunyiza okulaba nga ku bbanga nakulira ku kyalo nzize okukola ki okuwa obujulizi katonda ki ekyankoledde nange nalina kukola ki kubuwa negamba bannange era saamutiisa nga ye we yayogera aga bannaye amazima go gali nti omukyalo oyo alekera okukola ki okunjogerako ne famire yange okitegedde bye wali omumanyi si byendi wemba nakula ku kyalo nga tuli bwana yana awo twavaawo ndabira mu kiti kyenkulabiramu naawe okitegedde bwe mwawe muna ekitiibwa okitegeera kyentegeeza kubanga mmaze emyaka tomanyi famire yange gyoyogerako tomanyi waki yali bwetyo oba eri bwetyo okitegedde okubanga omanyi baganda bange nga mwogera tekitegeeza nti ate kati omanyi ne maama wange ne taata wange naani oba mujozi oba mujavunyi ate omukozesebwa ati wakola nenjagala mbabuulire ekituufu nti nze ndi mulasa naye siwakwogera ku muntu ki bukyamu ku muzindaalo kyaki yalina kuwuniikirira naye natandika okutiriisa obuziga obwente wali ngamba laba ono donki wali tewasobola kunkwatamu kubanga nali owakati akazindaalo abasumba ne bagamba yenna buli omu wansi awulirize ensasa ge nali maze okuleka patula ebweru omulasa tatambula omu nali maze okuleka ki kati nga balina kumpa tayimu nayogerera eddakiika zange nga 10 n'ezi otegedde era olwamala nenkwata akazindaalo nekawa bulungi musumba nemwetondera nga y'omusumba kubanga si yali obuzibu bwange bwali bweno ndigaye eneemu era bwe namala kikola nentambula nengenda kati olw'okuba alina bbaawe yali looya yagenda n'amufundikira ebigambo eyo ndoza mu ttumbi wayitawo nga nnaku 3 nnya mba ntambula abapoliisi nga bankubira essimu kubanga ekyalo kyonna kyali kimanyi wembeera nze sisobola kudduka poliisi enkubira essimu banga nti omanyi olinayo emisango wano ku poliisi sooka ojje nga ngenda ku poliisi yes ngamba nnyonnyola nti abcdta ng'omukazi nga yabawadde dda akasente nga poliisi beeruwawo abamu bagamba naye lasitoyo tumumanyi ebbanga lyonna talina tabbu ensonga zino kubanga baali bazitwala mu kooti kitende kati nga ye agamba alina obujulizi naye nga mazima ye talina bujulizi kubanga nali simukubirangako simu nze naye nti oba waliwo voice note yalinkinga obubi oba kiki okyegera poliisi wejja nawandikawo endagaano bazayi bange ne bajja buli omu n'awa munne emirembe era banteeka ku poliisi awo nensulawo kubanga nagendayo kiri okukola statement kati bagamba amateeka neki olina bigoberera
mu Uganda muno sebo nze siri bad wagon wewe wacha abasirikale bampana mufaliso sebo nasula nga road komera wekiri ate serebu ate kati nali nkoze musango kyao oli yajja enkeera ne bawandiika ne banta kaga buli omu nafuna ki obwenkanya nenga bakwesuzizaayo era nalina okusula kubanga bantu nagenda kiro ogwo gwa kusatu kate buso ogwokuna ate ogwokuna nga nnonyayo ki nze nabeera mu makomera bakakusiba gyonna si misango wabula bakukookera ate nga omusajja byolina oyitamu kituufu ekyo byolina oyitamu kaakati Whoosy gyonna emirundi abazadde gye babadde babayita mu makomera nti omwana kaakati neera tumutaddeyo neera katumutaddeyo olowooza abazadde abo bawulira batya era bwe batunuulira Whoosy omutabani waabwe olowooza balaba ki anti balina okumanya kimu abantu bazaala mibiri you get Whoosy is a hustler era bino byalina okuyitamu hustler oyinza munnyonnyola otya omulabye oli anti Whoosy ye Whoosy ye oli omutobe gwe nkugambye mwana mpite oluusi muzeeyi wange yalumira okuyita kubanga naye yalina ebirooto ng'ebiki ebibyo ebyange kati eyo nyina obisinkana yes kyogamba nze nsooseeyo omanye abantu bebasibye nga nno bayizenda n'emisango eno Uganda bweto weeri Uganda firimu bwe tutunula wano Uganda bayimbi kyabayimba nga wali agadde okuyimbamu naye oluyimba okukola naye kolabo kale muzeeyi bangi nga a lot of artists kubanga they are all good as long as olinako wootuuse obeera muyimbi mulungi yes fena tuli unique mu ngeri yaffe siza kugamba nti ono oba wano naye all artists are good ensi ekuwulidde fena ibyo ebirooto omwami ono bamuyita Whoosy I still call him a church boy muganda wange olugendo twalatambula luwanvu sisobola kukugamba nga bw'oyagala ŋŋambe naye kyenyimumanyiiko he's a church boy n'essaawa eno atugambye akyali muyimbi wa gospel era akyali mulokole obadde owakanamu he's a Christian born again sebo kakati mu mwaka guno 2023 gospel songs zimeka z'oteeseteese mu studio kubanga oreleasinga nyinza obutagamba gospel songs nti oba luno but what you should know that I do inspirational music music yakwata ku mitima gy'abantu okyegedde ate ekyo kukikola kitegeeza kirabo kuva wa Katonda ngera Bible weekiyambika ng'egamba mu James 1:17 that every good gift and every perfect gift James 1:17 that every good gift and every perfect gift come from above buli kyonna kyenkola kitegeeza kirabo kuva wa eri Katonda you've done very many inspiration songs Whoosy like which one bw'obanga ondabye Miss All Not on Sale Ggwanga Forever Ggwanga video Champion Ggwanga video different clips from different countries mulimu clips ez'abamu bakwano bange China Australia Kenya artists bonna big names in those countries Ggwanga video wagikwatira wagikola oli mu Leon Island oba ngomaze oluyimba luna lukola nga nkyali mu Leon Island nga sinaba kufuuka self made other brand nga then nenvaayo nga sinakola video then we natandika ekyange nenkwata ki video naye nga audio nagikola nkyaliwa yes Leon Island omwomalayo bbanga kyera wavaayo ddi Leon Island eyo natandika okubeera mu Leon Island nga wogamba nti kati nywedde nga maze sinkana AK47 nga wera bide ebiseera bye natandika ng'okutanya kamiliyoni omutawanya wano otamutawanya wali yali big name nga tosobola kumala kusembeza okitegeera kati AK47 amala kufa nze ng'omuntu okudda emabega ne nga kantandika ekyange kubanga oli yali asinga okuntegeera yes ate yabayimirirangamu nnyo yes ng'omukulu ne wabataliyo ku rehearsing era nga kiba kiggwa walolala yalina ekivulwawo ku katikati cricket oval najja n'akozesa abo ebyuma rehearsal nga ndowooza kamiliyoni yayimba
Eke yali ku myaka emitono gye namulabira abajja nabeerako naye kituufu yali musajja. Wagamba nti ng'omulaba physically nti yali ng'omuvubuka naye yali musajja ate n'omutima ogwa ddala. Mwali mukozeyo ka kolabo gwe ne Eke oba mwali mukiri mu plan? Saakolako na kolabo ne Eke. Ebbanga nasoma okubeera ne Eke nze nali muwandiisi. Wali muwandiisi? Yes. Era ojja kunoonya oluyimba lweta gunsinze. Yes. Omukwano gunsinze ebyokugatikanga n'abalala mbitadde. Oluyimba Eke lwe yakola. Yes. Nga tanafuka Eke ensi gwemanyi. Yes. Okay. Tell the story tunyumize. Ayono Whoosy. We munamwagalira tujja batumuzza. But for today yono omwana mulenzi ndowooza olina ky'omufunyeeko era ky'omutegeddeko. Mu bigambo ebifundikira ngenda mubuuzaayo ekibuuzo kyange kimu kyokka, then naye atuwe akatalekeka ate olowooza tunaaba tukyali wano tubeere nga kino kyo tukimaliriza. So Whoosy, ekibuuzo kyange kyenjagala okukubuuza oba kyenjagala okukubuuza lastly, olowooza abayimbi aba gospel n'aba secular baliwa true inspiration? It's a trick, a big question. Kubanga bonna bali mu bracket emu that they are artists. Okitegera kyentegeeza? So side zonna zi-inspiring, ate side zonna zeegombebwa, but what matters, what come out of you, kyekisinga obukulu. Opreachinga ki? Buseegu, bukenenuzi, kugamba olina okuba buli omu mukyakola alina gwa inspiring somewhere. Yes. Gogambye abayimbi ba gospel bakuwa inspiration? Yes, bampa inspiration. Bayimbi ki aba gospel g'otayinza kwerabira mu bulamu bwo? Seku Martin. So akumwerabira. Yeah, kubanga ya inspiring nnyo. Ba Pure Souls ngenda kunnyonnyodde. Gundi nno nnene. Waliyo omulenzi bamuyita Fila. He's a gospel artist. Fila ne Kingsley. They were so amazing. Fila, Kingsley, Fila. Eyo kombine eyo gundi yali amaanyi eyo duwe. Kugambye batukanga mu kyakyo omuliro ne gwaka. Nga be basembayo bakigala be bakafulu. Pure Souls bakiwanyisanya bati. Kubanga bali abasigadde bajjanga bujitu kyalya. Kuba Kingsley Fila bayitanga wamu ne Christopher Belas. Mama ng'ekiri awo kimanyi. Bamuyitanga ni Elvis Bambi yafana okufa. RIP. Naye namulabako nga ndi yanga. RIP. Ani Elvis Vixon alabikako ko nga tuli bayanga. Nga kyali Leviticus. Osajja walabe nti industry njibaddemu. Ogibaddemuko. Mu mpola njisuna. Okay. Tell the story to Nyumiza Yenze Mpaji, given Brian Kagati, the gospel music apostle. By the way, award. Sagala ensebule. Temyako kwa award. Tubuliko kwa award nga betufundikira. Award zo wawangu lezo. Na wangu awards bili. International awards. Okay. Yes. Awo Katonda watutusize ebibala. Zavaawe. Ebya mubanga yonanda ya hustling. Awards zo zavaawa. Awards za Zimbabwe. Za Zambia. Yeah, the country is called Zambia. Okay. Yeah. Winning award yachi? Best consecutive artist. Best consistent artist. Best consistent artist. Yes. Kitegeeza checho new generation talent. Kitegeeza. Ndozo omuyimbi alemerako. Atapako. Siba ndiawo. Embera yonna nze mbeerawo erinnya lyange lirina okubaako we libeera. Okay. Ate ya new generation talent. Yes. Okay. Awards bidi. Mu nomination eyo waliwo mu era mu ekyo kiseera nafuna awards endala simanyi ba voting addi naye zigenda kuba mu Ghana. So 2023 twandirabikako mu Accra. 2023. Yes bro. Yeah. Ogenza kunona award oba ku featuringa. Kyonna kye kiba kiri. Kyonna kye kiba kikwaki. Tuyimba kiri batwala.
no si tebangamba nti luyimba weruti ndoza balunda artist ng'omuki ng'omuntu ya kubanga nkoze nyimba nyingi ezimu zizerabira sizimanyi tatu esomachi I am self made you are self made kubanga nerandiza nekoze era omuntu ave erina kugamba nti nyinamu kapito wa mbwa ayinako kapito we mu gundi yange tatu y'omusajja ogiraba I am self made yeah wow kali no bagiteekako bati mashini kajidita Yesu afuga Yesu afaayo amina amina Yesu yagiteekako byonna tojja bimanya none kyogala kikuseeza mu nsi kyonna kyogala tell the story tunyumize yenze mpaji given Brian tubale ne muganda wange Whoosy akataleke kasebo katuwe akateekeka ngenda from ya music ompya okay nga wina gameti I do inspirational music njagala nnyo okukola music nga mbesinga more still ku life yange kubanga obulamu bwange kyakuyiga mwaba abammanyi n'abatammanyi kubanga ama ghetto child ndi mwana wa lutalo omwana omupambanyi okyegedde ovanga omuntu okukulya mu nnyumba ey'ettaka ennyumba etali masanyaze etali mu TV naye nga byonna mbikoze nsula mu teyiro nsula mu nevuga ennyonyi nzirinnya ebitabo mbisomye osuubira ki bro siri ku capital wa muntu okyegedde kyo kitegeeza Katonda anjija ali ku zero why should I not glorify his name kitegeeza atondezo ebbanga lyonna siyimba nnyo nnyimba za kuwaana bakazi kubanga n'ebigambo ebibawaana sibirina naye nyina nnyo ebigambo ebinnyonnyola ensi obulungi bwa Katonda amazima tosobola ziyimba Whoosy musajja mulokole sikyo nze ndi musajja mulokole he's a gospel artist sikyo yes ndi musajja era ne ku Sunday agenda mu church sikyo kyo sagala kunnimbisa nagambye chachi yenze chachi tempo ya Katonda eri munzi nja kukwata mu bali wa kamera yenze mpaji given Brian tell the story tunyumize subscribing and na subscribing liking sharing Brian Kagati nze wensingo omuyita Brian Kagati ebbanga lyonna lyembadde naye amanyi mumanyi twatobanga fenna twatambulanga fenna kuva mu Kampala kudda Seguku tuli ku bigere kugenda Masajja tuli ku bigere ono mwami nga yambeezaho yagula ekyenca ky'emisana so butakusima mwana wotuuse Katonda yeebale bino tetwabisuubira byali birooto bro so I'm very happy okulaba nga at least so okutuula amina nobaako kyonjigako nembako kyenkuyigako ate nemakukabirira nti Brian mpola ngaye twabeeranga luli okitegeera so I'm so grateful man Katonda byakozesezza ayongera obikkozesa obulamu bwabukyuse abwongera abufuule inspiration kitegeera oli musajja wa kabi nnyo bro from the heart twagala nnyo ajukira wate tusula tuwandika nyimba ngampandike nyimba nga ninga nayimba tonange ebiseera ebyo ngamba tugende wabugembe tusabe tugende wabugembe wali ekiddako mwana olugero obulamu luwanvu naye nga womanyi ebintu ebimu byonna tusabirira ku kamera okigidde ebimu oluusi obijjukira omaze kugenda oluusi ebimu bisigala kyova tukola obutambi buno obusigale obusomesa abalala abazukulu b'abazukulu abalijja kubanga nze my aim is to make a legacy to leave footsteps and fingerprints sifuddeyo oba ekirooto kyange kikomye luddawa naye abalijja balitegeera emboozi y'akasajja kali akaana kakulira eri okyegedde I'm proud of myself I'm proud of my parents I'm proud of the person who I am this is the best the clear version of myself okyegedde luli nali sibisuubira ndi bisooka okuba nali simanyi nti bisooka okuba fe twalabanga abayimbi ne tulaba abantu abakabi ku maradio nga tulowooza tebyali nayo ezo camera tricks ndooza bagattagatta ebintu byabwe bo be bakabi nga people tell their stories n'owulya nga zikukwata mwana naye nga gwogamba eyange ndijunyumyawa ye ndifuna ati nga nakuzinda kyokukyalo tebasobola kukuwa eddoboozi liyitemu birame kugamba bula kugamba ebintu ebituufu so obulamu bwange bwonna kyebubadde kyebuli leero man I'm not the same person I used to be 5 years ago okyegera kyenkugamba I've traveled countries ndabye ebintu byonna wegamba wenkugamba nti my soul is not on sale nkugamba ekituufu kubanga mu industry eno tulabye ebintu ebinene abantu abamu bagamba waliwo abambuuza why not famous in Uganda okyegera nembabuuza buli omuggolooza alina kuba famous mu Uganda nze nyina ensonga ezannemesa okubeera owakayi mu Uganda
Ochegeera? I'm not ready to give my soul to Satan. Okay. My soul belongs to Jesus. Okay. Ochegeera? When nalinga mpabyemu ngezaako kutereeza ne mate kuddamu kutambuliramu ebyo bigere bye bye bimu. Ochegeera? Ebirungi biri mu maaso. Wendi saasuubira nti ndibaawo. These were all dreams, man. Ochegeera? If I tell you about my life, man, you can even cry. Touching stories about my life, so emotional. So ebintu ebimu basagala olusi kubyogera. Ochegeera? Naye nga ate ekituufu kyekiri. Kyekituufu kyekiwaki? Tugezaako tuwandiise peni etasobola kusiimuuka. And epeni eyo esobola kubeera mu linnya limu. Linnya lya Katonda. Buli owesiga omuntu oyo waggulu kyanjawulo. Ochegeera kye nkugamba? Nze saabisuubira. Era abantu abamu bagamba waki ogera nnyo ku bulamu bwo, waki ennyimba okola nnyo basing on your life story. Naye ne batamanya ochegeera omwami oyo waggulu mu bbanga gwe simanyi bwafaanana, gwe simanyi security yenkana ki gyanteekako, gwe simanyi akola kyenkana kiyinza okussa, byonna byabikola. Nze sina kyendi waatali. Okyegedde abantu abamu oluusi otambula ewantu nabakuyita luminati nibagamba waki buli kintu ekirungi kibeera kya sitaani. Webanga buli kintu ekirungi kibeera olina kubeera luminati, oyitibwa luminati. Then mu Yesu nze ndi luminati. Kubanga saakisuubira anti buli wabeera obulungi tebasinza ku linnya lya Katonda, bagamba sitaani yamukoledde luminati. Okyegedde kati fe twabalekerayo. Webanga eno generation wetu olina okubeera fe twabalekerayo. Waliwo omukyala twali babiri naawe olezza okundabako eriya. Njujukirayo. Omukyala bamuyita Hajati. Mujjukira bulungi. Twayita eri mu kikadde eri. Mujjukira bulungi. Omukyala oyo n'abaana be bakwagala nnyo. So omukyala oyo bwe twafiirwa erubo oyo yajja n'atuziikira. Oyo omukyala mujjukira kubanga namugamba akagambo twali tunyumya ne mugamba nti obulamu malala. Ekigambo ekyo era buli wonjukiza omukyala oyo ekyo ekigambo kyenjukira. Kubanga ekituufu obulamu ki? Malala. Ate obulamu malala wano wammanga. Abantu balina ssente. Okyegera kyentegeeza? Omuntu asobola okugula emmotoka ya bukadde ebyo bina. Naye ng'ate waliyo n'ezo miliyoni emmeka? Oba 10 oba 5. Okyegedde? Lwaki aguleyo emiliyoni ebina? Waki omuntu abeera n'ebizimbe ebiyitirivu nnyo neki kyogamba azimba lumu 2 otwo tugaana obulamu ki kyokoze ye klasi yo. Okyegedde? Nze wengula akamotoka kati bwe bulamu bwange era kugaba malala waki ebigere tobitambuza kubanga tunabitwa bino ku bwereere. Ene gaali gye wali ovuga nga tonnagenda Bulaaya gy'okyalina kati oba kati ovuga nga situunda byange akajja obunaku kati kintunda ebyange waki bivaawo kubanga ngenda girowolezaako ebbanga lyonna nti yali entandikwa y'obulamu. Yali entandikwa y'obulamu bwange. Yes. Yes, bro. Muwala we nawulya bali bweru. Ali bweru. Then ne bamuyita muzeeyi era nga gwe. Era mbatumirako nnyo. Abu Dhabi star ali mu Abu Dhabi. Buli ammanyi. Hamza ali Dubai. Mbadde Abu Dhabi. Nainayo show. Kale saamanya sanga nandi basinganyeko. Dubai njibaddemu. Yeeyita Abu Dhabi star ennaku zino. Nja kumunoonyaako. Ali eyo naye. Ate naye anoonyeeko. Amina. Yes. Naye akubandonga ennaku zino. Tumwanyiriza. Waliwo ne Hamza naye ali eyo ali Dubai then n'omuwala yafuluma era tali muno naye ye Hajati buli wanda Hajati muganda okiŋŋamba bwe tunyumya okiŋŋamba Hajati budde bwe butusalako bwe butuwula olw'obuvunanyizibwa omanyi okula obuvunanyizibwa buwera obw'enjawulo naye Hajati nja funa olunaku nkubuulira era nja kujja nkunnyonnyola lwaki obulamu malala. Twasulanga ffe enjala, twasulanga njala, twasulanga bubi, ne ku kyalo twanyomerwanga, ogenda okulaba TV twamanga kunaba bigere. Okyegedde? Bye nkugamba nkugamba ebiriwo. Era muzeeyi wange olunaku lwe yajjanga ewaka n'akaveera k'omugaati n'amata. Omanyi anyumya nnyo music wa South Africa oyo wabalako edubbe bavoni chakachaka n'owulira nga music oyo ku jjinja akuba ku makya omanya kati zi ape. Okyegedde ng'amalala kati ogalina okukola ki? Oba okimanyi kati awo neighbor naffe ero tebakola ki? Tebatusobola. By the way, tuli wano bayitawo the God is grace. Omwami wa kamera asookulagawo the God is grace. Kifo kino kirungi. Kiri wano Salama Road mu Nnyonyo.
opposite ne wali 911 lounge ya Galaxy FM abobeera wano boolengera ekiruddu so that is the place where we are osobola okukyamako wano noleeta emmotoka yo ne tugikunaaliza nga boolengera ya so oleeta emmotoka yo nenaaba emmotoka zonna zinaaba wano so kyemba mukola mumanye nti ekifo kyaffe mukiwe sapoti mu ngeri zonna mukama katonda ajja batwera omukisa mu style bwetyo ajja atubuuzeko kali mudakiika emu yokka sebo jangu otubuuzeeko bakuyitaani nze mukulu Arthur Bwayi mukulu Arthur Bwayi ge mannya go yegwe yayimba ki ze yayimba Fazira ng'abadde ki Fazira ye tayito yaalo Fazira lwe luyimba lwe luyimba kali Fazira kali briefly mu luyimba olwo Fazira yali abadde atya Fazira it's a love song yeah actually nayimba ku muwala gwe bayita Fazira nga musindira omukwano oli musinzi wa mukwano no that's how the song was written yeah oli musinzi wa mukwano kale nyimba slow music okutwaliza wamu love songs yeah designed under self-made brand Ya Whoosy Cidy ya mwenkwasaganyiriza mpola mpola tugezaako munna nze ndi mwaka gumu n'ekitundu ya bakuzaalawo banzaala ndi wa Mbalala banzaala ya Mbalala yenna mwe bakuzaala tewali katundu awo oba bakuzaala mu Mbalala yenna bayitawo isingiro saasi gye nakulya kazimanyi bipronouncing bulungi ndi mwana we bayimba nze nga maniyo reidi eka mu bayimbi beeyo sigamba nti ndi Munyankole ndi Western naye gundi ekika kyaffe gye kyasenga amannya geeka bakuyitanga bampita Ntanda Athahad Ntanda ligwayo litya nti Ntandaalo likomaawo tata Ntanda yes oli musajja Muganda ndi musajja Muganda era nkulidde wano Buganda naye nga nsibuka Mbalala naye nga twava Mbalala mukono Mbalala eri mu Banankani eno mba Western nsibuka Mbalala naye nga ekika kyaffe kyasinga obusenzi twava Tanzania katuli ba Tanzania oli Muganda Omutanzania kyekyo kale nkwagaliza omwaka 2023 ogweswaga neyanza nnyo taata naawe ngukwagaliza Mukama akunkuumire n'abalabi baffe bonna amiina kale Whoosy jangu osiibule tuve wano sebo jangu osiibule mwami Ntanda tumutadde ayina oluyimba lwayita Fazira oluyimba lwayita Fazira nalo lutendereza Mukama Fazira oluyimba lwa mukwano omwala amuyita Fazira yes so yali true story yeah kale omukulu Whoosy yansazeeko wano mu kifo kyaffe the God is grace n'omwana omulala taliiwo the God is grace omulala anti nasayininga abaana bano self-made brand omulala taliiwo just mpiseeko n'omu abalanduza balina bye bagenza okukwasaganya nga mulimu Sakata Nzuuno bamuyita Sakata Nzuuno erinnya lye era nga wokiwulira Sakata Nzuuno kati okitegedde ate Sakata kitegeeza kubanga era Sakata nga wowulira Sakata ajja kubikunyonyola one time ng'omusinkanye Sakata Nzuuno yes twakafuna omwana omulala bamuyita Tian Zaga yeyita Mimo Music mulenzi nkuze naye nkuze bwe bwana ku kyalo obuliko obunneegomba naye kati yatandika okukola music nangamba muganda wange tukoze tutya nga womanyi ne mugamba jangu yes naye nga mu baana bayitirivu waliwo gwe bayita Ibra bamuyita Ibra Katende ali Dubai ye face ya self made yes ye face ya self made anti nze ndi artist yes artist but ye face fenna kutwagala buli omu abenga atunuulira engeri gye yeeyisaamu
obulamu engeri gyabutambuza ate nga mwana muto. Yes. Self-made records then, or self-made, it's a brand? Yeah, self-made brand management. Okay. Yani? Nkubuzeewo. Yeah? Hey. Bulijjo ndaba zirako ngamba ate kino kyani ekinene bwe kiti kumbe yo. Yes, tulina Akanakanaka Foundation. That's God's House Foundation for Children. Yeah. Tulina self-made brand. Okay. Tulina music label. Yes, bagiyita Akana Kanaka music label. Capital Bwongo records. Tulina ekintu kinene. Yeah. Business nene zetutambulizaamu. Wabanga ondabye yabanze nga kali akayimba bwobanga ondabye yo oba mbito kuba noonya 10 kutetenkanya mbeera bwobanga ondabye yo oba mbito kuba nsonga za falanga oshagedde kati wabanga ndabye buli wondaba aba yenze. Much love and respect. Buli muntu yenna mukama munkumire guno omwaka abampeere byasinga okwagala buli kyemukwatako kibala ebibala. Yes. 2023 abawoomere ate twesinkane n'omwaka omulala. Yes. Much love and salute. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa Kawaala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.